Irimu gino 7 cents yampa n'engikola. Njagala wambule bwekwatana zimpaako 7 njagala wambule nga mutandwali 15 atandika okuweereza eggwanga munaatuwulira. Ono mukyala Ssekalegono yasomesezanga abaana we era omusomo mwina muguzaamu abaana we basomese nakutadde mu bajeti ya Mukono Municipal Council 2026-2027 abaana we basomese. Sewanonda ono yali baganda banga bali wano abakyala bamaama banakazadde b'eggwanga badde nsaba mukwate engalo zammwe ezo muzigatte wamu mukubire omukulembeze w'eggwanga okubeera nga akola kino. Tuli ku nkola ya Pulezidenti Museveni nga tumwebaza eri abakyala okubeera nga abasoosowazizza nnyo. Era mu abakyala Pulezidenti Museveni bw'abeera mu State House mwe basinga okubalyako akalulu ke. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza bwe tugamba mu ssente z'emyoga atwado tezimala, kyangu nnyo okutwongera ne zitumala. Era kigenda kukola nnyo n'omuwadde obukulembeze bw'akola nabo okusobola okumubanja okusobola okuba nga atuteekeramu. Tegedde mukubireko mu ngalo ze Museveni. Abakulembeze ba SACCO mwenna abali wano ate ne ttiimu gye batwanjulidde etuleetedde wano ebyenjawulo. Abakyala n'abaami mu buweereza bwammwe protocol munzikirize ngitaddemu ekitiibwa olw'obudde. Nze Daisy Sarah Sonko Nabatanzi, omubaka gwe mwateekateeka edda gwe mumanyi obulungi naye nga bwe bagamba nti addingana amawolu yagajjamu omukkuto. Nzize nange njozeyoze kumu abali wano abafunye ku ssente za Muzeeyi Museveni nannyini gavumenti eno. Era nange njagala okubakakasa mu abatannafuna nammwe kugenda kufuna. Essente zikyajja bakyazongerako obungi ate ffe bwe tunaagenda mu palamenti tugenda teesa batwongere nnyingi nnyo naddala mu Mukono ewange wano municipality kubanga ffe tusinga obutaba na buweereza. Omukulu meeya ababuulidde nti omugaga y'abirina eby'enguudo n'ebirala naye wano bizze nga bijja mu kasoobo olw'ebyo byennyini bye beemooleramu. Akati ffe katumusemberere Muzeeyi Kikoofiira Babyface ono bwe tusabidde akalulu mumuwanguze with 85%. Ate bw'olonda ng'ennaku z'omwezi 15 ng'olonda Babyface oyo Muzeeyi Museveni. Museveni akalulu ezo ssente ziyingira mu nsawo yo simu yange simu yiye nziramu omumpeera akalulu. Tekiyambadde nga nze vice chairperson ng'ava mu SACCO y'ababodaboda abeerugazi nga nze treasurer waayo neeyanza basinkana. Nanyombi Sophia nga nva mu Nakifuma constituency Konanga welfare Chikolo. Gerwa James Salonge manya gange nva mu elected leaders Mwoga ku lukiiko lunakolanga advisor Omukono Kuleta. Rose Sewanonda chairperson Salon ya Mwoga nkolanga member mu Chikolo. Amanya mukyala Binayisa Kayitiro gadi chairperson w'omwoga gw'abakyala gwa municipality mu lukiiko lwa Greater Mukono okukolanga treasurer. Erinnya nze mugenyi oli ekigenyi munenemu nze mugenyi omutonomu nva mu Kayunga district constituency ya Tenjeru North nva performing art nze wa mawulire. Mununuzi Hanania lyerinnya togamba a wabula ogamba ha Hanania nga nfiiridde njeru.